twagala ttaka lyaffe eno bagiyita born to win. Otwekyayisiza ensi yaffe tasono vuma abantu betutalina vuma. Tuvumye abakulembeze Kyagulanyi avumye olwokuba nabo nti bali kuva ku bakozibo. Era nawe kenyini wagamba ojowe wali Fort Portal nti abo abaana bonna bali mu Nuupu mu Jabarora mu Jabarugayo batabana batabani bangi. Kati kiki kyotufuula? Watufudde kyakuzanyisa twakoowa banange twagala mayumba gaffe. Twagala waka waffe si bumere. Mutuletera obumere kiro 2 tubadde nga tetulya mubadde nga mutulabirira. Okulaba ku government official mwatuwala bubaza aba census. Nobuuza n'omuntu nti obasula mu nyumba ya Tayiro. Omanya abaganda bameka bosigazaawo abanako abakyasula mu nyumba z'ettaka. Bannange tuli bubi tetusaba tuyamba ne tulwanira ttaka lyaffe. Owekitiibwa President wange omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera ekaaye buli omu agamba akooye gwatalumwanjala tewali akuganye weetaaye amasasi googedde n'amayumba eno ewaffe bagamenyeze sikyakaabira Museveni nkaabira ggwe Kyagulanyi muganda wange gwe eddoboozi lyaffe President Kyagulanyi Robert Ssentamu gwe eddoboozi lyaffe kubanga Museveni ayitawo no buli lunaku ku Northern era alaba ekigenda mu maaso ate musanyufu nnyo bamaze okubala ndowooza kati ayagala tudde mu byalo e Masaka tuddemu tulime muganda wange Kyagulanyi vaayo taata oba wasobola ogenda mu Lusanja eddoboozi lyange ngambye nnyo bakansala abo naye simanyi lwaki tebatuusa ddoboozi lyaffe gy'oli ngambye ba MP naye simanyi lwaki oba kannabutuuse wasaawa kuntu naye kyemanyi nti kamera zino kezituuse wano Kyagulanyi taata tusaba ojjeko wano egganda Nassere Kawuuwa tuli bubi nnyo tusula bweru tusula bweru muganda wange tusula ku byoto obwali obusolya bwaffe kati muganda wange bwe tusulako ng'ebyoto tusula ku Camp Fire kitiibwa tusaba ojjeko eno ewaffe omulanga gwaffe gwe eddoboozi lyaffe taata wali bamuteeka mu ssente nefe ababonaabona abasuula bweru n'abaana tebatuyambye naffe tuli bantu nga mmwe temwatukkiriza kuzimba mwatugambye nti awo temuzimbawo nolaba ennyumba esooka nolaba ey'okubiri gwe ng'oli eyo sirise ng'omanye wantu wawo lwaki ozikkiriza okuwerawo. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Faruku & Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo jango lambule jango gule tuli ne Kunga y'omu ku bannayuganda ennyumba zaabwe zibamenye mu kifo kino kye tulimu wano ekya Nassaabi. Kunga ayina ebirowoozo bye era ayina obubaka bwe omanyi nabagambye wano sijja kujja kubuuza bibuuzo njagala nnyo buli muntu ayogere ekimuli ku mutima ku mbeera nga weeyimiridde ennyumba zonna nga emulengere mabegeri ziri ku ttaka abantu bayaayana buyaayaanyi Kunga embeera yeno gye babataddemu embeera sijagamba nti yakinyika gobe kuba kino bakiyita kiri atabala ne yasigadde wakati gya Monaiza n'onaabeera kakiri n'onaabeera wa kino kijja kino kye bayita ekibbattaka
baze bakansala baffe tweyanziza abatuletedde ku mmere naye ate mwerabidde mu kutumenya n'amasepiki bagamenyeramu buli gwe muwadde emmere agikutte agitwala bannanga abantu balina obulumi wano teri yeesenza bino bye bagamba mbu abeesenza ku ntobazi za Lubigi buli muntu ali wano alina endagaano ne poloti n'endagaano n'olaba bonna ali wano nga kuliko omukono gwa chairman Nema mwabeeyita abannema mwakubwa olukiiko mu Wakiso district nawane waffe ne mututuuza ng'ekyalo ne musimba ebikondo bya Nema weeyitira ne mugamba nti abatuuze nti abayita wano ne bagenda eri baba mu Nema era bulijjo we bajja abalimayo eri mu lutobazi basaawa emmere yaabwe eno tuli mbutuufu twagula tuli ku ttaka lya Buganda lye bayita ery'ombusiro osala guli omwala wano oba ozze Kyaddondo osala guli eri ogwali oba oli mbusiro tuli ku ttaka lya Buganda twagula bannaye wano teri yeesenza yajjawo lwampaka abantu bonna bali mu nnaku tebalina kye bazzaako nettoyi katuzinga mbuveera we tubikkako tewali weema olese emmere kituufu olese akawunga olese kakalu kiro 2 naye tetwetaaga kawunga twetaaga ttaka lyaffe gwe abantu bonna ababadde wano osuubira bagenda wa mukulu kale kituufu wadde walwana naye gye walwanira wajja obayisaayisaamu eggaali naye gwe weebuuze bano ate b'otalwanyisizza ogoba obugobi gwoza bakupulaningira ki Lubale w'omulamu tasamirirwa ate buli omu gyali gy'ajja okusamirira tasobola samirirayo Lubale we n'obeera munnayuganda ng'oli mu Amerika empozo z'ewammwe nga zikutte tebakuzza Kenya bakuzza wano kitegeeza ki gwe wenna anyigiriza munnayuganda ng'okimanyi ng'era nga nawe okimanyi nti Kabaka yaleeta kisa n'abakkiriza mubeere ku ttaka lya Buganda lujja kukya lumu oddeyo osamirire empewo z'ewammwe gye wava katutunuulira abantu bano bali wano olesa akawunga kiro 2 abakatutte siba wano tunuulira ku bano ani akakutte tewali era abakatutte be bali abeeri abakyali ku nsozi be baawulidde nti eno bagaba akawunga ne basimba layini n'otunuulira omuntu wa wano tasobola nakakwata akawunga talina nawe akafumbira ne sepiki bazimenyeramu munda tebasooka kubuuza nenze neewuunya omuntu emitima kati gye muyina n'omenya ennyumba nga tumaze nategeera kiki kiri munda ennaku zino Uganda yakula abantu tukimanyi kati bakolera mu mayumba gaabwe babeera ku intaneti nga bakola mirimu gyabwe omuntu ajawulira oluyeekaanagano fuluma ojja omuteeke mu kifo ku lifuti omunyigiremu omutiremu kati mumanyi bameka be mwatidde mu nyumba ezo ze mutaamaze kugulawo yekunga gwe bintu bawadde omaze obijjayo wadde n'emitwalo 3 egyalimu wadde n'ekita nkugambe bamenya siriwo nga ndi wali waggulu ngenda okutuuka wano nga buli kimu kyonna kiri ku ttaka weebuuze singa nalekamu omwana omuto wa myezi ng'ena nga tayogera mwebuuzemu nammwe abamenya awatali bantu kiki ekiri munda tunuulira abantu bano bonna tobaleetedde wadde weema tobaleetedde wadde ogamba tobaba ekuŋŋanyizeeko wano nga obayize ekiddako tukulaba wali ogoba abeekasubi wasooka bazimbira katale n'obagoba wali n'obazza mu kano fe otuziza mu kaliwo zino ntobazi obuuzizaako eyeesenzako nga talina kiwandiiko kiriko sitampu y'erosi erosi yaki etandika naki tusaba chairman erosi zeno tezikyakola nga koli chairman w'ekibiina nga koli chairman wa buli kimu nti gwe chairman wa byonna tuyambe kuba gwalina okukola ffe tetukusaba kutuyamba ffe tuli ku ttaka lyaffe litwagula obanga olaba mprobazi tufunire eddala wootussa ng'omaze natukompasetinga watugambako nti muveewo ne tugaanirawo tetulina wala gye tugenda mpozi ng'oyagala kati kunsanga ku street nga nkuba nga ziri eza musota gye yakuba oli omuyaayi ku Bene Kiwanuka awe tudda ate batunuulire bonna abayuuti bavubuka obazaawa nkoze bukozi n'amaanyi gange n'enzimba n'enkola Museveni wali ompaddeko wadde n'ekikumi wadde n'ez'emyoga kino bakijja kiri atabaala n'eyasigadde waka kijja kunaayiza twagala mayumba gaffe tetwagala byakulya tetwagala biki okujjako gwe oba olaba nga nawe olumirirwa nnyo obutonzi bw'ensi buli ali wano yagula so kunga mwenga abantu wano bamenye muyina eddoboozi lyawamu oba waliwo era ababayingiramu n'ebiboozi eddoboozi mutuleetera propagandist ffe twakoowa kye bayita politics we shall never be loyal to anybody we shall never be loyal to any political party kumenku nga tusula bweru nga tukuma kunku ng'empewo etufuuwa naye kati enku bannaffe ab'engulu bazibbye tusula bweru ng'empewo etufuuwa enku zaaweddewo tetulina nku kati batuddiza ebyaffe
tusule munda nga tusula bweru mu mpewo. Company ya Wildlife Millions EU abatuusa ebizigo okuva South Korea ne USA ebikola ku lususu n'enviiri bakuleetedde ebizigo ebigenda okunyiriza. Ebizigo bino biyoyoota olususu ate tebikujja kukkalayo. Olina ebizigo ebyakwokya, olina mbalabe, weekwata ebizigo bya Wildlife Millions EU bikola ku mimwa n'olususu olukakanyavu era bigoba n'enkanyanya. Tulina ebizigo ebikuza enviiri, ebigoba situka mu mutwe n'ebizaawo enviiri ezaakutuka. Ebizigo byaffe bya butonde n'akawawo akabivaamu ka butonde ate tetutunda bicupuli. Gwabyetaaze tubikutuusaako wonna w'oli okwetooloola ensi yonna.